أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها وإخلاصا في الدين. Amatendo ka Allahu subhanahu wa ta'ala tumsaba asse emirembe n'okusaasira ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atutambuza n'atutuusa mu mwezi guno ogw'enkizo, ala wa huwa shahru Rabiul Awwal, omwezi gwa Rabiul Awwal ate nga gumanyikiddwa bulungi mu myezi gy'obusiraamu nti gwe mwezi gwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Twebaza Allah olw'enkizo gyeyassa mu mwezi guno, ate ne twongera okumwebaza okubanga atulese mu balamu abagenda okubanga balaba omwezi guno ogw'omwaka guno Rabiul Awwal. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga omwezi agussaamu obulungi, Allahumma amin. Al-ma'lum ekimanyikiddwa bulungi anna kullama yati shahru Rabiul Awwal, buli mwaka omwezi gwa Rabiul Awwal we gujja oba we gukomawo, twesanga anna hunaka ba'dhu nnas, waliwo abantu abamu bayitiriza nnyo ebigambo mu mwezi guno, kubanga omwezi buli gujja gwa Rabiul Awwal twesanga nga abasiraamu mu nsi yonna yonna beeyawulamu emiteeko ebiri. Omuteeko ogusooka, since omwezi gwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam we yazaalibwa, neera kimanyikiddwa nti ebyafaayo byonna byonna bye tumusomako mu bitabo eby'enjawulo ebikwata kuzaalibwa kwe n'engeri bazadde be embeera eyaliwo nga tebannamuzaala n'ebigendera mu muteeko ogwo, byonna byonna byaliwo mu mwezi guno ogwa Rabiul Awwal. Kati abasiraamu beeyawulamu emiteeko ebiri mu nsi yonna yonna ku nsonga ya Rabiul Awwal. Waliwo abasiraamu abamu ate nga be basiraamu abangi, mbasikoze ensobi we ngamba about 95 to 98% umma y'obusiraamu omwezi guno eguweera ddala enkizo n'eguwa amakulu n'egutwalira ddala nga mwezi gwa maanyi nnyo nnyo ddala, ate nga mwezi mukulu nnyo ddala mu busiraamu. Mu mbeera ey'okulaga nti omwezi gwa kitiibwa, ne bayitiriza okukola bino ebintu wammanga. Ekisookera ddala ne bayitiriza okusoma n'okusomesa ebyafaayo by'omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, naddala mu byafaayo nga boogera ku ayyam maulidihi, ennaku mwe yazaalibwa, al-irhasat ezaaliwo, ebyafaayo ne mu'jizat ezaaliwo, ebyewuunyisa al-khawariku lil aadat ebyaliwo mukaddako nga azaalibwa. Ne bayitiriza okwogera ku lulyo lwe, ne bayitiriza okwogera ku bazadde be, ne boogera ku bajjajja be, ne boogera ku Makka engeri gye yalimu, ne boogera ku kuyonsebwa kwe, ne basomesa ne basaasaanya ebyafaayo by'omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Gwe muteeko ogusooka. Omuteeko gwennyini tegukoma ku ekyo eky'okuyitiriza okuwa siira Nabbi sallallahu alayhi wasallam amakulu, ne bayitiriza n'okuŋŋaana, ng'ekibakuŋŋaanya ekisooka kye mbagambye ekyokusoma siira n'okumuwa amakulu. Ekyokubiri, ne bayitiriza okulaga essanyu olw'omwezi gwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kati okulaga essanyu kuno kimanyikiddwa nti Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu Qur'an, qul bifadlillahi, suratu Yunus atugamba qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu. Mugambe Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bifadlillahi, kurenkizo ya Allah gyaba kuwadde oba gyaba wadde abasiraamu, wa rahmatihi, n'okusaasira kwe kwaba bataddeko, fabidhalika falyafrahu, balage essanyu. Allah buli wakussaako ekyengera oba n'akulaga okusaasira kwe, n'akwambaza okusaasira kwe, kya mu busiraamu okulaga essanyu.
ate nga tukimanyi bulungi nti Allah addamu natugamba suratul anbiya wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin tetwakusindika gwe nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eri abantu okujjako nga gwe kusaasira okusembayo kyova olaba almalum anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam huwa rahmatullahi almuhda wa huwa a'zamu rahma min Allah subhanahu wa ta'ala nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwe kusaasira kwa Allah okusinga okubeera okw'amaanyi nti Allah yasaasira ebitonde mu nsaasira nyingi naye okusaasira okusooka ate okusinga okubeera okwawaggulu kwe kubanga yatusindikira nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kyova olaba Allah ayogera mu suratu Ali Imran n'agamba laqad manna Allahu ala almu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim nti Allah yagemulira abakkiriza kati tulina kye tuyita okugaba n'okugemula Allah we yayogera ku nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nabagemulako ekyengera kyange kyengera ki kyatugemulako okubanga yalonda mu bantu bennyini najjamu omubaka nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'amusindika eri abantu kati omuteeko gw'abantu abasooka ku Rabiul Awwal bayitiriza okulaga essanyu ate nga ekintu teri mu nsonga z'essanyu zonna tetuyina minzaani emu mu kulaga ssanyu engeri y'omuchina gyalagamu essanyu eyawukana ku ngeri y'omuwarabu gyalagamu essanyu engeri y'omuddugavu gyalagamu essanyu engeri y'omuzungu gyalagamu essanyu engeri y'Uganda gye tulaga essanyu eyawukana ku ngeri gye baliraga e Sudaani oba Congo oba Tanzania oba Yemeni oba Misiri oba Saudi ogwo omulyango Allah yagulekanga muggule n'omubaka sallallahu alayhi wa sallam yagulekanga muggule buli omu waddembe okulaga essanyu mu nsanyuka gy'aba asanyuseemu ebbanga lyemala nga tekonagana sharia ya Busiraamu kati Allah subhanahu wa ta'ala tugambe mu suratu Yunus qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu Allah ulwakusaako ekyengera kye n'akusaako n'akugabirira n'akusitula amadaala n'akuwa oba n'aggulawo omulyango okusaasira kwe gy'oli iraga essanyu takubuulidde butya bw'olina kuliraga wabula etteeka erifuga essanyu liri nti oli waddembe okulaga essanyu mu mbeera yonna gy'oba oyagaddemu ebbanga ly'omala nga kyokola mu kulaga essanyu tekikoonagana n'amateeka ga sharia so ffenna ng'abasiraamu tukkaanya zino gurupu ebbiri ze mbagambye gurupu eno esooka gye ndi mu kwogerako eyitiriza okulaga essanyu mu mwezi gwa Rabiul Awwal ne gurupu ey'okubiri njya gyogerako nga nkituuseeko ffenna eyo aya tugimanyi gurupu esooka yamala okukwata aya eyo n'egissa mu nkola etya ne bateekawo embeera ey'okulaga essanyu olw'ekyengera kiri ekya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kati omwezi gwa nabbi sallallahu alayhi wa sallam buli we gukomawo mu mwaka buli we gudda mu mwaka nga batandika okulaga essanyu bayitira mu makubo ag'enjawulo okulaga essanyu abantu bano embeera esooka kwe kuyitiriza okwogera ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu mbeera ey'okukola enkuŋŋaana ne basoma ebyafaayo bye ne babisomesa ne babiwuliriza ne babiyimba mu bitabo eby'enjawulo ng'olaba kutubul mawalid abamanyi bangi abawandika ebitabo bya mawalid nga byogera ku kuzaalibwa kwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tulina Imam Ibn al-Jazari alina ekitabo kya mawlid tulina Imam Ibn Hajar al-Haytami ne Ibn Hajar al-Asqalani bonna balina ebitabo bya mawlid tulina Imam Ibn al-Hafiz al-Jawzi Imam Ibn al-Jawzi alina ekitabo kya mawlid Imam al-Barzanji alina ekitabo kya mawlid n'ebitabo ebikwata ku mawlid n'ebyawandika ku mawlid bingi tobimalayo kati amanyi bateekawo enkola nga kyekibeera mu kutubul mawalid boogera ku kyafaayo ekyokuzaalibwa kwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga wala Imam Ibn Barzanji watugamba mu kitabo kye agamba nti abtadi'u al-imla'a bismi dhati al-aliyya ntandika okuwandika kwange kuno bismi dhati al-aliyya nga neesembeza erinnya ya Allah esinga okubeera erya waggulu mustadirran faidha al-barakati ala ma analahu wa awla ate nga ekindeetera lwaki ntandika n'erinnya ya Allah nga mpandiika ebigambo bino olw'ensonga nti njagala nzigulewo omulyango gwa faidha al-barakat emikisa emingi gintonnyeko oba gintuukeko olw'okukozesa erinnya ya Allah nga mpandiika ebigambo bino wa uthanni bihamdin mawaliduhu sa'igatun haniya paka watuuka mu maaso ali n'agamba nti ng'ayogera ku bigendo bbeera mu kitabo n'agamba nti wa anshuru min qissati al-mawlidi an-nabawiyyi burudan hisanan abqariya nti mu kitabo kino
anshuru min qissati al-mawlid an-nabawi ngenda kubanyumya ekyafaayo ngenda kubanyumiza ekyafaayo ky'okuzaalibwa kwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam nkibanjulire mu nnyanjulira esinga okubeera ey'amagezi oba ennyanjula gye twandiise ey'abakenkufu. Kyova olaba mawulidi eyo eyina saja ebigambo bikwatagana mu ngeri gye bifundikiramu, eyina olulimi lulungi, ekyafaayo ekireeta nga kinyuma okuwuliriza, ate Allah n'akiwa kabul ne kisaasaana ensi yonna esoma mawulidi ya Imam al-Barzanji. Ndowooza mawulidi esinza omumanyikibwa, naye nga abamanyi abasinga obungi bayina ebitabo bya mawalid gyebiri. Waliyo omulyango mulamba mu irimu y'obusiraamu gwe tuyita kutubul mawalid, ebitabo bya mawulidi nga boogera ku kyafaayo kya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kati embeera esooka gye balagiramu essanyu ntaasanyukiramu mu mwezi gwa Rabiul Awwal kwe kulaga essanyu olw'okuzaalibwa kwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kati bamala okulaga essanyu mu mbeera eyo ne bazzaako ekyokubiri okuyitiriza okusaalira omubaka sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bayitiriza okusaalira omubaka okwongerezaako akati ni ku mbeera esooka eno abantu kye bakola ebiseera ebisinga. Kati ffe ku Azhari gye twasomera gye twangalidde ebbanga, omwezi guno egwatuukanga nga basheekhe bakola dawrat ezandibadde nga conferences oba courses oba enkuŋŋaana nga zakusoma, ne akwata kitabo ku kitabo nagamba leero mugenda kusoma mathalan ekitabo kya Imam Ibn al-Jazari ekyogera ku mawulidi, ne mutuula kyonna ne mukisoma mu lutuula lumu essaawa nga 2-3 ne mukimalako. Olunaku oluddaku ne bawa ne ijaza ne babawa olunyiriro olwatusa ku Imam Ibn al-Jazari mu kitabo ekyo. Olunaku olulala ne bagamba leero mujje tugenda kusoma kitabo kya mathalan Imam al-Barzanji, kyonna ne kisoma okuva gye kitandikira paka gye kiggwerako nga musoma ekyafaayo ky'okuzaalibwa kwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam mu mwezi ogwa Rabiul Awwal mu mbeera y'okulaga essanyu olw'ekyengera ky'okuzaalibwa kwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ne mumalako ekitabo ekyo ne mukwata ekitabo mathalan kya Imam Ibn Hajar ne musoma ekyafaayo ne musoma amawulidi ga Imam Ibn Hajar gonna ne mugamalako, ne mujja nga mukwata ekitabo ku kitabo we mumala ne mugendako n'ebitabo bya siira ebyogera obwogezi ku byafaayo bya Nabbi, ne musoma Mawahibul Ladunniya ekya Imam al-Qustallani, ne musoma Ash-Shifa bi ta'rif huquq al-Mustafa ekya Imam Qadhi Iyad, ne musoma Shama'ilul Muhammadiyya ekya Imam at-Tirmidhi, n'ebitabo ebirala bingi nnyo, Nurul Yaqin ne mujiddamu ne samara yayo ne mujja nga musoma. Omwezi gwa Nabbi guno sallallahu alayhi wasallam enkuŋŋaana zibeera nnyingi nnyo nga zoogera ku byafaayo by'omubaka, ne mubanga Nabbi sallallahu alayhi wasallam mumuzza obujja mu bwongo bwammwe. So yembeera esooka eyo. Embeera ey'okubiri gye mbadde ntandiseeko yembeera ey'okuyitiriza okusaalira omubaka sallallahu alayhi wa alihi wasallam mu mwezi guno gwe tugendamu oba gwe tutandise ogwa Rabiul Awwal. Omwezi guno ogwa Rabiul Awwal abasiraamu bonna balwana ne balaba nti bayitiriza okusaalira omubaka sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ate mulina otegeera ku nsonga y'okusaalira omubaka nsonga nkulu erina ebyafaayo bingi n'ebirungi bingi, tujja kujja tubiraba mu bifo eby'enjawulo inshallah. Embeera esooka Allah subhanahu wa ta'ala atugamba atya? Atugamba nti inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, mazima Allah ne bamalayika be basalira omubaka sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, ne kulwekyo mmwe abakkiriza omubaka wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam mumusalire nnyo ate musindikire ne salaamu empitirivu. Eyo aya batugamba bamanyi nti ibada eri emu yokka Allah gyakola ne bamalayika ne bagikola n'ebitonde byonna ne bigikola, nga ibada ki? Kwe kuyitiriza okusalira Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ate tulina okitegeera nti Allah atandika ddi okusalira Nabbi sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Allah tugambye inna Allaha, mazima Allah, wa malaikatahu ne malayika ze yusalluna ala nabi, basalira nabbi. Eno wogenda mu lulimi olwarabu ekigambo yusalluna eyo fi'lu mudhari' ekiraga nti hadha al-fi'lu mustamir, kyalubeerera okuviira ddala, kubanga Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam huwa nabiyyun wa huwa rasulun. Huwa nabiyyun, nabbi yali nabbi, yafuuka ddi nabbi okuviira ddala Allah ng'agenda otandika otonda ebitonde. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yafuuka ddi omubaka, kubanga okubeera nabbi kirala n'okubeera omubaka kirala. Afuuka ddi omubaka? Allah ng'atandise okumussaako wahyi, ng'atandise okumussaako obubaka. Oluvannyuma ennyo nga alinga mu myaka 3-4 nga akuze. Qissa yajja mu suratul ya ayyuhal muddaththir ya ayyuhal muzammil ebijja oluvannyuma, naye Nabbi sallallahu alayhi wasallam Allah atandika ddi omusalira. Allah agambye yusalluna ala nabi, basalira nabbi
la yusalluna ala rasul wasalira nabbi. Allah tandika ddi okusalira nabbi, yatandika omusalira okuva yamufuula nabbi, yamufuula ddi nabbi, yamufuula nabbi nga yakatandika otonda ebitonde. Watondera kalamu natonda ne lawhil mahfudh, najiragira kalamu yawandike ku lawhil mahfudh emyaka nawaita emitwalo 5 alyoka atonda ebitonde ebisigadde awo. Allah yali asalira nabbi. Lwaki omubaka sallallahu alaihi wasallam atugamba hadithi emu nti kuntu nabiyan wa adamu munjadilun fi tinatihi. Omubaka sallallahu alaihi wasallam atugamba kuntu nabiyan, nali nafuuka dda nabbi, wa adam munjadilun fi tinatihi, Allah subhanahu wa ta'ala nga Adam akyamubumba mu ttaka lyamubumbamu. Kitegeeza nti Allah atandika ddi osalira nabbi ono yamusalira ddala oluberyebere nga tannatonda bitonde bisigadde. Kati omulimu gw'okusalira nabbi gwe mulimu ogwokubiri abasiraamu gwe bayitiriza okukola mu mwezi guno ogwa Rabiul Awwal. Balina ebitabo bingi ebyawandiikibwa nga byajjulamu kusalira nabbi, naye ekitabo ekisinza omumanyikibwa mu kusalira omubaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam kyekitabo kya Dalailul Khairat wa Shawaiqul Anwar ekya Imamul Jazuli. Abantu abasinga obungi ekitabo ekyo tebakimanyi, naye wodde mbyafaayo by'obusiraamu batugamba nti obusiraamu mu maka g'omusiraamu gonna gonna ge wayingirangamu nga bannaffe abawahabi tebannakola akavuyo ke bakola ku kitabo ekyo, wasangangamu Qur'ani ne Dalailul Khairat ne Riyadhus Salihin. Ebitabo bisatu, Qur'ani, Riyadhus Salihin omuli hadithi z'omubaka sallallahu alaihi wasallam, nosanga ne Dalailul Khairat. Naye ogenda mu maktabatul makhtutat, n'ogenda mu maktaba erimu makhtutat byebitabo byawandikibwa mu mukono oluberyebere emyaka 678 emabega. Ebitabo ebyo bagenda okubibala ne basanga Qur'an zezasinganga obungi kopi za Qur'an ne kuddako kopi za Dalailul Khairat, ekitabo kya Imamul Jazuli. Ekitabo ekyo yenna ina obudde kinoonyeeko kijjuddemu. Imamul Jazuli yatuula wansi n'akuŋŋaanya ensalira za Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ez'enjawulo. Kyekyamuviirako okukola ekyo. Batugamba nti ogenda mu Dalailul Khairat ekyafaayo kyayo kimanyikiddwa. Imamul Jazuli lumu aba atambula mu ddungu. Atambula mu ddungu atuuka ekiseera nga ayagala amazzi, ennyonta emuluma ayagala afune udha asaale. N'atuuka ku luzzi nga amazzi gali eri wansi naye talina ngeri gy'agajjayo wansi. Kati Imamul Jazuli musajja nga mukkiriza nnyo ate nga musinza nnyo Allah subhanahu wa ta'ala. Aba ali mu mbeera eyo n'alaba omuwala, katumuyite muwala nga ali myaka gye gya buvubuka, n'amugamba gwe Imamul Jazuli, omusajja omulongoofu nga ggwe asinza Allah, toyina ky'osobola kukola kyonna kyonna aga amazzi agali wansi mu ttaka ne gavayo ne gadda kungulu. Imamul Jazuli namugamba sina kye nsobola kukola. Omuwala kye yakola najja n'awanda obulusu nga butini nnyo mu luzzi olwo, amazzi ne gajja nga gambuka okuva wansi paka we gatuuka kungulu ku ttaka ne gasaasaana buli wamu. Imamul Jazuli ne yeewuunya nnyo omuwala olwo, n'amubuuza watuuka otya ku ddaala nga Allah asobola okukola ebyamagero ng'ebyo n'abikuwa n'oba ng'obikola? Omuwala ono n'amugamba Imamul Jazuli, bino byonna byonda byenkola n'ebyamagero ebirala bye nsobola okukola nga Allah akkiriza nabituukako nga mpitira mu kuyitiriza okusalira omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Awo Imamul Jazuli n'asinzirawo n'agamba nange nina okubaako kye nkola mu kkubo eryo. N'addayo n'atuula mu maktaba n'anoonya mu bifo byonna byonna ebyalimu ebitabo nga kikyanoonya, anoonya ensalira ez'enjawulo abamanyi ze bakozesa mu kusalira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, n'azifuna ensalira ezo zonna n'azissa mu kitabo kimu n'akituuma Dalailul Khairati wa Shawaiqul Anwar. Kitabo ekyo mukinoonyeeko abakimanyi, kitabo kirungi nnyo, kirimu ensalira za Nabbi esukka mu 100. Ate yakitegeka nti buli lunaku olinayo wiridi oba olinayo ekitundu ky'osoma Mande paka ku neera Mande eddako, nga buli lunaku olina ky'osoma mu kusalira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekitabo ekirala ekimanyikiddwa ennyo mu kusalira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bakiyita Kanzul Asrar. Kanzul Asrar kitabo kya Imamul Harrushi, ate nga byeyimu ku bitabo ebisinga okubeera ebikulu mu ttarika y'Abashadhiliya. Abashadhili bano ekyenjawulo kye balina ku ttarika ezisigadde be bantu abasinga amanyi Abashadhili abali ku ttarika y'Abashadhiliya be basinga okuwandiika ebitabo ebyokusalira omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ka tulina ebitabo bya mirundi ebyenjawulo, tulina ebitabo ebiyitirize nnyo okwogera ku kikula kya Nabbi ze tuyita Shamail. Bimukwatako nga Nabbi nga olaba Shamailul Mustafa wa Shamailul Muhammadiyya ekya Imam Tirmidhi, nga olaba Ashifa bi ta'rif huquqil Mustafa ekya Ibn Qadhi Iyad.
nga olabita ebitambulira mu kwogera ebyafaayo bya nabbi nga byogera ebitendo byayina n'engeri gyeyawangalamu, ebyo ne bibeeraawo. Ne wabeerayo ebitabo ebirala nga bye byajjulamu kuwaana na kusuuta mutume, ate ng'ekitabo ekikulembera ebyo byonna byonna Burudatul Madihi, buruda eya Imaamu al-Busiri, kimanyikiddwa obulungi. Imaamu al-Busiri ng'awaana omubaka sallallahu alaihi wasallam, ekitabo kya Banat Suadu kya Ka'b ibn Zuhair, n'ebitabo ebirala bingi nga byo ebigambo Hassan, diwani ya Hassan bun Thabit, ne imma abasigadde bonna abawandiika. Imam Ibn Sayyid an-Nas, omu ku bamanyi asinga okubeera abanene mu byafaayo ne mu hadith, yawandiika ekitabo nakituma Al-Minah fil Midah oba Al-Minah fil Madhi. Ekitabo yakuŋŋaanyizaamu abatontomi okuva ddala kwa sahaba najja nga akkirira abaawaana Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ne waandika ebitontome n'ebitabo nga byakuwaana buwanyi mbaka. Kati ensonga y'okuwaana omubaka sunna mu sunna z'obusiraamu enkulu, ate abamanyi baagiwera ddala obudde bungi. Ebitabo by'omuteeko ogwokusatu ebisooka byogera ku byafaayo oba ku kikula kya nabbi nga nabbi ne ku ngeri gyeyawangalamu. Ebyokubiri kumuwaana wali ebitabo ebyokusaalira nga kitabo ki Dalailul Khairat ne Kanzul Asrar ekya Imaamu al-Harrushi. Then ebitabo ebyokunabya ebyogera ku bulamu bwa nabbi nga bwe bwali, biography ye oba siira mu buwanvu, ng'ekitabo kya Muhammad Rasulullah ekya Sayyid Imam al-Arjun eyali omukulembeze wa kulliya Usuluddin ku Azhari, ng'ekitabo kya Mawahibul Ladunniya, ekitabo kya Imam al-Qustallani, ng'ebitabo bya Imam Yusuf an-Nabhani omumanyi w'oku Azhari omupalestine Allah amusaasire eyawandiika Wasilatu Shafi. Ayina ebitabo biyitirivu nnyo, kumpi ebitabo ebisinga obungi biri mu kuwaana nabbi sallallahu alaihi wasallam na kwogera byafaayo bye. So bye ebitabo eby'enjawulo. Gwe muteeko ogwo ogusooka bayitiriza ekisooka okusoma ebitabo bya siira mu mwezi gwa Rabiul Awwal, ekyokubiri ne bayitiriza okusaalira omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ekyokusatu guno omuteeko kye bayitiriza okukola kwe kukola enkuŋŋaana ez'okukuza amawulede oba okukuza amazaalibwa ga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kati awo weewali entata, awo weewali enjawukana. Abamanyi abasinga obungi oba abasiraamu abasinga obungi tebalina buzibu kukola nkuŋŋaana za kusoma siira, tebalina buzibu kukola nkuŋŋaana za kusaalira mbaka sallallahu alaihi wasallam, wadde okukola enkuŋŋaana ez'okumuwaana. Obuzibu buli wano ku nsonga y'okukola amawulede, okukuza amawulede ne mukuŋŋaana ng'ekibakuŋŋaanyisizza kulaga ssanyu mukolo gw'amawulede. Amawulede okuva gye gaatandikira tujja bituukako byonna inshallah, naye okuva gye gaatandikira gazze gameruka ne gajja nga gakyuka ne gajja nga gakulaakulana. Mu bitundu ebimu kati ng'Emisiri ojja kusanga nti amawulede gaabwe agamu galimu kusoma busoma ebitabo bya kwogera ku nabbi sallallahu alaihi wasallam na kumuwaana na kwogera ebyafaayo bye. Naye okuva yonna katujje Uganda wano. Uganda wano tuyina ekifaananyi kyaffe eky'amawulede. Obusiraamu bwaffe kwe bwakulira neera kwe butambulidde emyaka gino gyonna. Abamanyi abakkiririza mu kukuza amawulede baagategeka batya? Balonda olunaku lwonna lwe baba balonze, oba 12 lwennyini omubaka sallallahu alaihi wasallam we yazaalibwa, oba olunaku olulala lwonna. Abamanyi abo ne bakwata olunaku olwo ne balussaawo, n'agamba okay, Sunday enejja tugenda kukola omukolo gw'amawulede. Kasita mutuuka mu mukolo gw'amawulede mwenna ne mukuŋŋaana, basooka kola kino. Ekisooka basoma Qur'an, bakuŋŋaana ne basoma Qur'an, oluusi ba khatma namba muyinza ogigabana oba balondamu sura ez'enjawulo, Yaasiini, Sajida, ne basoma Dukhani, Fathi, Rahmani, Waqi'a n'endala. Kasita amala ekyo ne bakola adhkaari ez'enjawulo, bayinza okuleeta tahliri, baneeta istighfaaru oba kyonna kye baba bakoze. Ekyokusatu balimala ebyo byonna ne batandika okuwaana omubaka. Bayinza osoma buruda yonna ne basomerako kasidatul Mudhariya naye Imaamu al-Busiri, ne basomerako kasidatul Muhammadiya naye Imaamu al-Busiri. We bamaliriza awo wonna abali mu kuwaana na kusuuta na kusaalira nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne bazzaako ekitabo kya Mawlidul Barzanji gye basinga okusoma e Uganda wano. Mawlidud Dubai, Mawlidu Dhiya'ul Lami', Mawlid Samtud Durar, Mawlid Ibn al-Jawzi tebatera nnyo zisoma ne mawalide endala. Mawulede esinza omanyikibwa mu kusomebwa Uganda wano ye mawulede Imaamu al-Barzanji, ate abantu abasinga obungi basomako emiryango egisooka ena, webanga bongeddeko nnyo ne bongerako omulyango ogusembayo ogw'okusaalira. Kati
ezo mawulede ezo wamala okusoma omulyango ogusooka omuntu nayimuka n'agusoma n'asoma ogwokubiri n'asoma ogwokusatu ne basoma ogwokuna ne bayimuka mu baaba ya qiyam ne basoma byasomeddewo ne bayimba kaswida zaabwe ne basaddaaka ssente. Mbagambye olukuŋŋaana luno ekisooka lubamu okusoma Quran ne lubamu okuwaana n'okusalira omutume sallallahu alaihi wasallam ne lubamu okusoma ekyafaayo ky'okuzaalibwa kwe. Kati muno mukyafaayo mu baabu mu mulyango gwa qiyam gutera kuba gwakuna nga bayimuse ne basaddaaka ssente. Ssente ezo zikola ki? Zikola emirimu egy'enjawulo okusinziira ku bategesi. Waliyo ze bawa abanaku, waliyo ezidda ku projekiti ez'obusiraamu, wali abamu nga baziwa bali mu batambuza bali mu mikolo egyo. Kyonna kyabakanyizaako abantu abo kyabakozesa ssente ezo. Naye ekikulu bayimuka. Lwaki bayimuka? Bayimuka kuwa kubanga omulyango guno ogwokuna mu Barzanji gwe gwogerera ddala ku nsonga ey'okuzaalibwa kwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam nga gutandika ne kugamba nti walamma tamma min hamlihi ala rajihi 9 ashhurin qamariya. Ne bajja nga boogera paka we bayimukira mu mulyango ogwo ne basalira omubaka. Ekisembe kasamale byonna ne bateekawo emmere ne bagiriira wamu ne balya emmere. Kati ekikulu mu mukolo gwa mawuledi guno mubamu ebintu nga 4 oba 5 ebikulu. Mubamu okusoma Quran, okusalira omubaka sallallahu alaihi wasallam, okusoma ekyafaayo ky'okuzaalibwa kwe, ne mubamu okusaddaako okwo, ne mubamu okulya emmere n'okubuulirira. Bintu 6. Kati gwe muteeko ogusooka ogw'abantu bwe batambulira n'enkuza ez'amawulede mu nsi yonna zigenda zaawukana. Omuteeko ogwokubiri nga tufundikira gwe muteeko gw'abantu nga bo tebakkiririza mu nsonga ya kuza mawulede. Neera balina obujulizi buyitirivu nnyo obugaana, neera bakambwalanya abamu ne batuuka ku mbeera ne baddaa ne bayita bannaabwe bannabbidaa ne babayita abakafiiri ne babagwa mu busiraamu olw'okukuza amawulede gano. Kati gino emiteeko ebiri inshallah musomo gwaffe guno ogenda okwogera ku buvo n'obuddo bw'amawulede tugenda kuba tulaba ensonga ezikwata ku gino emiteeko ebiri. Bano abantu abakuza amawulede ne bano abantu abagaana amawulede. Tulabe bano abakuza amawulede lwaki bagakuza, balina bujulizi ki, beesembesa ki, kyatandika ddi, biki ebikolebwa mu mawulede ebikkirizibwa mu busiraamu, biki ebikolebwa mu mawulede naye nga tebikkirizibwa mu busiraamu, gayinza tereezebwa gatya, n'ensonga zonna ezikwata ku mawulede. Gwe muteeko gwe tujja okuyita al mujizuuna li mawlidi nabi, abakkiriza okukuza amawulede ga nabbi sallallahu alaihi wasallam weebali ate balina obujulizi bwabwe ate batuufu okusinza ku bujulizi bwabwe. Ne wabeerawo omuteeko omulala al mani'un, abagaana okukuza amawulede balina ensonga zaabwe lwaki bagagaana, bazimba batya ensonga yaabwe eyo, nawo weebali. Naye nga nfundikira tulina otutegeera ebintu biri nga 3 ebikulu. Ekisooka, enjawukana eziri ku mawulede tezitandikidde Uganda, teziri Uganda wokka, tezitandise leero. Njawukana nkadde mu busiraamu zimanyikiddwa eri buli muntu yenna asoma ali mu kisaawe kya irimu nga si mugwira mu kisaawe kya irimu. Buli mwasoma kimanyi nti enjawukana ezo weeziri. Ekyokubiri, zino ensonga z'amawulede si ffe abazitandise ate neera tugenda zirekawo nga twazisangawo tujja zirekawo. Ekyokusatu, enjawukana mu kutegeera oba mu nnamula y'amawulede tezirina kuleetera siraamu kwawukana. Gwagaana amawulede n'agakkiriza, gwakkiriza amawulede tolina kkaka muntu agagaana gakuza, ate gwagaana amawulede tolina kkaka muntu agakkiriza kugagaana. Buli omu wa ddembe okugoberera kyonna kyalabanga ekituufu. Abagaana amawulede muli batuufu okusinziira ku ntegeera yammwe mutambulire gye muli, abakkiriza amawulede muli batuufu okusinziira ku ntegeera yammwe mutambulire gye muli, umma y'obusiraamu egende mu maaso. Inshallah tujja soma ebitabo ku nsonga yaffe y'amawulede ebikulu bijja kuba nga 2 oba 3. Ekitabo ekisooka, ekitabo kya Imam Abdul Fattah oba Dr. Abdul Fattah Qiddish al-Yafi'i Omuyemeni kye bayita al-ihtifalu bil mawlid, okukuza amawulede baina al-mujizin wal mani'in, mu makkati g'abantu abagakkiriza n'abantu abagagaana. Saidi zombi tulabe obujulizi bwazo. Bwe tunaakimala inshallah tukwate ekitabo ekirala فتاوى أئمة الإسلام في الاحتفال بالمولد كإمام السيد محمد ابن علوي العباس الحسني المالكي رحمه الله تعالى. تلابي أمن يوبسلام أبين جولو kibayogera ku nsonga ya mawulede, then twongere okugazwa mu nsonga inshallah makati g'abantu abagagaana n'abagakkiriza. Naye umma tugireke etambule, abakuza amawulede mugakuze muli batuufu, n'abagagaana mugagaane muli batuufu. Paka wetuddamu sisinkana. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.